Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe okwaliko okusaaga. Bwe twafunikirira mu kitundu kyaffe ekyokusatu, mwesigwa yali amaze okumalirira okusinziira ku bigambo Violet bye yali amugambye eby'okubeera nti ateekeddwa okufuna omulimu oboolyawo guli gw'ayagala ogunaamuwa ensimbi ze yeetaaga we gunaamusangira. Ebigambo bino byamusindiikiriza okubeera nga yeddiramu n'asobola okuwandiika amabaluwa ag'enjawulo ng'agaweereza mu kampuni ez'enjawulo, okwo nga kw'otadde n'ezo ze yali yasabako mu kusooka ne zimuwa, naye munnange olw'okubeera nti akasimbi kaali kakkekwa n'atasobola kubeera ng'abeegattako. Newankubadde kaweefube ono Mwesigwa yali amutaddemu obumalirivu, yajja ggwaamu amaanyi olwa kampuni ezisinga okumukuba ekimmooni, n'okubeera ng'abasinga be yali asuubira okuba nti baali baakuddamu bamuwa emirimu egyo baamutegeeza nga bwe baali baafuna edda abantu abalala mu bifo ebyo. Ekyo kyamusindiikiriza okubeera ng'ayolekera ewa kitaawe, olwo nno ng'amaliridde ye akolere mu kampani ya kitaawe, asobole n'okumukakasa nga bwe yali omusajja ow'amaanyi era ataalenga jaba. Twafundikira atuuseeyo era mwanattu emboozi yali yaakakoleera. Nzikiriza nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essuula yaffe ey'okubiri, taata n'omwana. Bw'obadde eyo Mwesigwa yasooka n'asirika, oluvannyuma n'atandika okwanja ensonga eyali emuleese. Taata, nzize kusaba mulimu mu kampani yo. Kitaawe yaseka busesi. Mwesigwa bw'ayongera okunnogganya ekimuleese, kitaawe ne yeeyongera okuseka. Oluvannyuma lw'akaseera ng'aseka, yawunzika omutwe ku mmeeza ate oluvannyuma n'agusitulawo n'atunuulira mutabani we. Mu butuufu onnumiza n'omutwe. Nfunira ku giraasi y'amazzi awo mu firiigi, nyweko nga kantolooze tannankuba kigwo. Mwesigwa yasituka n'akola nga kitaawe we yali amusabye. Yagenda mu firiigi eyali awo ku mukono gwe ogwa ddyo, n'attulula amazzi mu giraasi n'atwalira kitaawe. Kitaawe bw'anywako emimiro nga giigyo, kwe kuyimusa amaaso eri mutabani we. Okakasa ky'oyogedde Mwesigwa, oba oli mu katemba nate? Mwesigwa yamutegeeza nga bwe yali omumalirivu mu bye yali ayogedde. Mwami Kuteesa ng'ono ye kitaawe wa Mwesigwa yamubuuza obanga yali awandiise ebbaluwa esaba omulimu. Nedda taata, mbadde sinnagiwandiika, naye nkusaba onjazike ku kkalaamu n'olupapula ngiwandiike. Kitaawe yamukomako n'amugamba nti, nedda bireke Mwesigwa, waliwo ekizimbe ky'enzimba wansi eyo, ngenda kwogerako n'omukulu, ogenda kugenda olabirira abakozi baayo. Mwesigwa yatunuulira kitaawe n'amwekaliriza amaaso. Ngamba nti osaaga mu bino by'oyogedde. Mu bantu bonna abakozesa, gwe wandisoose okukitegeera nti neetaaga eky'amaanyi okuva mu buyigirize bwange. Mu butuufu toswadde na kukiŋŋamba nti diguli yange ngende ngiziike mu musenyu. Mwesigwa yasigala anyeenya mutwe. Kitaawe yamutegeeza nti, ky'ogamba tusiimye ekyo kye nkuwadde, naye ggwe olisiimako ddi era olowooza oliggyawo ekikugwanira ky'otakoleredde. Mwesigwa yatunuulira kitaawe ng'alinga eyeewuunya. Ky'oyagala okugamba saakikolerera? Omanye emirundi gye nnakeesanga nga seebaseeko, ne ntuuka n'okusuza ebigere mu mazzi agannyogoga nga bbalaafu okusobola okweggyako otulo, nsule nga nsoma ebitabo nsobole okuyita obulungi. Kitaawe yamwenya n'amugamba nti, kaakati bwe wayita obulungi. Mwesigwa yamwanukula mangu nti, neetaaga ekisingawo. Taata kwe kumwanukula nti, mu butuufu saakimanya nti okukutwala e Bulaaya okusoma nakwonoona bwonoonyi. Nalowooza nti nkuyamba, naye kati lwe nkimanya nti nali nkola ky'amaanyi okukufuula ky'oli kati.
naye kino ndowooza tukyogeddeko emirundi egiwera nti bw'oba oyagala okutuuka wano gwe woowulira w'oyagala olina okusooka okukkiriza nti bye wasoma olina okusooka okubiggya mu bitabo obiteeke mu bikolwa. Tonsuubira nze kugenda kukolera eri wammanga bwe nkuleke wano olw'okuba wasomera Bungereza nze gye saatuuka. Nedda, awo ojja kuba weerimbye mwesigwa. Kino nkikugamba nga kitaawo ate era ng'omuntu akwagaliza. Kye kiseera okutandika ekintu ekikyo okusinga okugendera mu nkwawa z'abalala. Weeweeyo okole. Nsaba tukolere wamu mwana wange. Gezaako okutegeera bye nkugamba. Mwesigwa yajja amaaso ku kitaawe n'atunula ebweru okuyita mu ddirisa. Kitaawe yamulaba ng'ebirowoozo bigenze biri wala. Kwe kumugamba nti, kansuubire wano sisigazzaawo mubiri gwokka wabula n'omwoyo gwo. Mwesigwa, nze okukugamba okugenda okukola eyo ku kizimbe nkuwadde musingi ng'era omuntu ayagaliza mutabani we. Ne bwe bukya ne nkulekera woofiisi eno ku ssaawa ya leero nkakasa tojja kusobola kugiddukanya olw'ensonga nti okola kitandikire so teweetandikidde. So nga bw'onaatandikira wansi ogenda kuyiga buli kyetaagisa okusobola okutambuza kampani eno ne bwe nnaaba mpumudde emirimu. Mwesigwa eyali asirise okumala akaseera oluvannyuma yakomawo ewa kitaawe. Ky'oyagala okuŋŋamba buli ali wano yatandikira mmanga ku kizimbe ky'ozimba? Kitaawe yasooka n'anyeenyaamu ku mutwe ng'era omuntu atabuddwa. Nze sisinzira ku buyigirize bwa muntu kyokka. Nedda, omuntu oteekwa okuyita mu mitendera gyonna okuva wansi okufuna obumanyirivu mu kye tukola. Tojja kutuuka wano oleete ebbaluwa eraga nti oli mubazi wa bitabo tukuweerewo omulimu. Olwo obale biki by'otamanyi. Oteekwa okufuna obumanyi mu bye tukola. Bw'oba omwetegefu ojja kutendekebwa okumala akaseera akatonotono osobole okukwanaganya obulungi omulimu gwo. Bw'amaliriza okwogera ebyo Mwesigwa yasituka. Ate kiki Mwesigwa? Olwo oyimuse nti ogenda? Nedda bannange, nkyagezaako kukunnyonnyola kye weetaaga okuyiga. Ate ggwe ogenda? Mwesigwa, ggyawo olusunguyira, tuula wansi nkunnyonnyole. Kakkana wansi. Naye Mwesigwa yeerema. Kitaawe yeeyongera okumwegayirira nti, nkusaba kale otuule wansi owulirize kye ŋŋenda okukugamba ekisembayo olwaleero. Yamusimba eriiso n'oli n'alimusimba. Mwesigwa yatandulula ebigere n'atambula ng'ayolekera omulyango. Bw'atuuka ku mulyango n'ayimirira. Yakyuka n'atunuulira kitaawe. Yamugamba nti, ononsonyiwa taata, mbadde mmanyi nti nze nzekka nze nina obuzibu okukutegeera wabula naawe olina obuzibu okuntegeera. Bw'atyo n'afuluma woofiisi ya kitaawe. Mwami Kuteesa yasigala yeewuunya ekyatuuka ku mutabani we newankubadde yafangayo nnyo okumuluŋŋamya, omwana yalabika nga tamuwuliriza. Ebiseera ebisinga yaddanga awo ne yeenenya nti oba osanga mutabani we ye yamufuula ekyo kyali. Okuva omwana bwe yagenda okusomerako e Bungereza yafuna amalala agatagambika. Muli n'awulira nga yejjusa kale lwaki yatwala mutabani we eyo ku mawanga gye yayigira empisa emboofu. Naye ate si buli agenda e Bulaaya kyafuuka w'amalala. Bangi bagenda ne bakomawo nga bantu balamu ate abakozi. Yatya nnyo ku kiki mutabani we kye yali nakki kye yali agenda okufuukira ddala. Ekyasinganga okumutiisa kwe kubanga naye kennyini yali takyategeera mutabani we. Kale naye kennyini yali takyamutyamu n'akatono ate nga yali muwulize nnyo ng'akyali muto. Yalowooza ku ky'okukwata essimu amukubire amusabe akomewo nga bw'amusuubiza okumuwa ekifo ky'ayagala mu kampani, naye ng'alaba ng'agenda okuba asindiikiriza mutabani we okumulinnyako oba okumusiiga ettoomi. Kaagende bw'alikizuula nti bye mugamba ge mazima
ne bw'aliba takomyewo gye ndi kasita alifuuka ekyo kye mwagaliza okubeera. Ebyo musajja wattu bye yalowooza. Mwesigwa yagenda atolotooma ng'enkoko gye bawadde amazzi amanaabemu. Yali tasobola kukkiriza nti kitaawe ku mirimu gyonna gye yagabiranga abakozi mu kampani ye yali amulabidde gwa kugenda kusiiba ng'alabirira kizimbe. Kaakati nkole ntya nga sirina na woofiisi yange mwe ntuula? Ebyo yabirowooza ali mu kkuba ddayo eka gy'asula. Yali tategeera kitaawe n'akatono. Mu butuufu lwaki yandibadde tayagaliza mutabani we essanyu ng'amuwa ekyo kye yeeyagaliza? Muli yeewuunya omuzadde yandibadde akwata omuliri gw'ensimbi n'agugabira abantu abalala n'aleka mutabani we okufuna obuswazzi. Owange kammuleke wansembize, nange luliba olwo ndifuna. Bw'ava mu birowoozo ebyo ate n'ajjukira Violet bye yamugamba nti ebingi by'ayagala alibifuna ddi nga takola. Mwesigwa yawulira ng'anyiigidde kitaawe, kyokka si yekka naye nga naye yeenyiigidde. Kitaawe yalina kampuni ekola ku by'okuzimba gaggadde. Kampani ya kitaawe yali eyitibwa Kuteesa and Family Construction Limited. Kampani eno yakolanga ebintu bingi okugeza bano abaagala okuzimba ebizimbe ng'ojja n'obawa pulaani y'ekizimbe ky'oyagadde okuzimba nga bakukolera omulimu. Baakubanga ne pulaani z'ebizimbe ebizimbibwa okugattako okutunda ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa mu kuzimba. Kampani ya kitaawe wa Mwesigwa yali ezimba amayumba g'abantu ag'okutunda ag'abapangisa, okwo gattako okugula n'okutunda ettaka. Mu byonna mutabani we yali agwanira kubeera wansi kulabirira bakozi ku kizimbe ekizimbibwa. Ekyo nze kye mbadde neebuuza. Mwesigwa bw'atuuka ewuwe yaggyayo akasanduuko mwe yali yatereka ebitabo bye. Yatankuula mu bitabo bino n'aggyayo akatabo akatono ennyo. Mu katabo ako yali yawandiikamu ebyo byonna by'ayagala okukola mu bulamu. Ebintu byali bisatu bye yali akyasinza okwagala okwekolera, okugeza ng'ayagala okubeera ne ffaamu ennene gaggadde ng'alundirako ente, okugattako okulimirako ebimera eby'enjawulo, naddala okusimba olusuku, okuzimba essomero nga lisomesa abaana abato. Kyamusanyusanga nnyo okubeera awali abaana. Ekyokusatu, okuzimba etterekero ly'ebitabo ng'abantu bajja ne basomera awo ebitabo, gattako okubigulawo. Bwadde e Uganda okuva e Bungereza yakizuula nti bannayuganda tebaalina nnyo mutima gwagala kusoma nga bwe yali alaba Abangereza. Kale ng'ayagala kwagazisa abantu mu nsi ye Uganda okusoma okusobola okulwanyisa obutamanya. Bw'atunuulira ebintu bino byonna yatyamu muli n'alowooza nti oba osanga talisobola kubituukiriza. Gwe ate yali agenda kubitandika atya nga talina wadde egula ettaka. Yalowooza ku baana be yasomanga nabo e Bungereza ng'abamu ku bo baasomanga bakola, abalala baalinangawo kampuni entonotono ezaabwe. Yeebuuza lwaki ye yali tasobola kubaako kye yeekolera. Sigaanye mu kusooka nabiteekamu okwewulira, naye kaakati ne gye nasabye omulimu bonna bankubye amabega. Maliridde ŋŋende nkole, kitange naye atandise kunjerega. Mazima ddala ku nsi kuno ŋŋenda kwekolera ki ddala ddala? Olwatuuka musajja wattu Mwesigwa aba ali awo mu ntebe yeegalaamirizza ng'emmotoka ya poliisi eno, okwetegereza nga kuliko abasirikale abaweese emmundu. Olwatuuka awo mu luggya waasula ne babuukako bonna. Nga bwe baakola mu kusooka nga bamukutte ku misango gy'obutemu, ne ku luno bwe baakola nga bamukasuka ku kabangali ya poliisi ne bamutegeeza nga bw'alina okulabikako mu kkooti. Baamutegeeza ng'omujulizi omukulu Pawulo bwe yali alabise nti era yali agenda kumuwaako obujulizi nti ye yatta Owen era yabadde yamuwamba ebbanga eryo lyonna. Omusajja yalinnya omuliro nga n'obugombe bwa poliisi bataddeko,
si kulwa nga baluusibwa omugotteko gw'ebidduka. Emmotoka okugenda okusiba nga bali ku kkooti. Mwesigwa ekyamwewuunyisa n'abantu yabasanga mu kkooti baatudde dda nga balabika obwedda bamulindiridde. Bwe baamuyingiza abantu bonna ne bakyuka okumutunuulira. Abaliraanaganye nga bakoonaganako n'abalala nga bwebakubagana obwama. Yakanya kugamba baserikale nga bw'atattanga ku muntu naye nga bo tebamukkiriza kubeesikambulako. Wuuyo bamuwazeewaze okumutuusa mu kaguli. Bw'atuuka mu kifo yasalawo akkakkane anti nga ne bwe yeekyanga atya si kubali abawanvu n'abampi abaali bamwetoolodde. Kale tugambe ng'asobodde okubasimattukako n'adduka nga tayinza kusobola kusimattuka abo abaali wabweru anti nga bangi bulala. Omulamuzi teyalwa n'atuuka. Nga bulijjo enkola ya kkooti bw'eri bonna baayimirira. Oluvannyuma lw'okukkalira wansi, omulamuzi baamutegeeza fayiro nnamba y'omusango ogwali gwaggalwawo nga bwe baali baagala guddemu okuwulirwa. Era avunaanwa okutta omuntu n'amannya ge ye Mwesigwa Charles. Oweekitiibwa omulamuzi, omuntu y'omu oyo waggulu avunaanwa n'okuwamba omuvubuka amanyiddwa nga Kasibante Pawulo. N'ogwo omusango gwali gwaggalwawo nga tusaba nagwo guddemu okuwulirwa. Mwesigwa we yali atudde byali byamusobedde dda. Yali tafaayo ku kiki ekiriwo ku ssaawa eyo mu kkooti era nga ne byonna ebyogerwa talina kyategeera okuggyako okubiwulira obuwulizi. Akategeera kaakomawo ng'awulira bayita omuvubuka Kasibante Pawulo okujja okuwa obujulizi. Yakyusa ensingo okutunuulira omujulizi nga mu butuufu ye mukwano gwe yennyini. Mwesigwa yayogera mu kaama nti kino tekisoboka, naye ate nga kyali kyasobose dda. Pawulo baamuleeta mu kaguli n'atandika okunnyonnyola nga bwe byali nti baali batambula ne Owen agenda okuwulira ng'omusinde gw'emmundu. Gye yakuba amaaso nga munne essasi limwasizza omutwe ali wansi yakaze dda. Yasitama awaali munne kati yali omugenzi ng'ekyokukola takimanyi, kyokka agenda okulaba ng'omuntu amuva mu maaso. Olwamutuukako n'amubaka emikono n'omumwa n'agukwata aleme kuleekaana. Bwe yeetegereza obulungi nga ye munywanyi we Mwesigwa nti kale yatandika okulwanagana naye nga bw'amusaba okumusonyiwa aleme kumutta. Mwesigwa wano yaddamu okuggwaamu akategeera, bw'atyo ng'asigadde kuwulira buwulizi Pawulo by'ayogera, wabula nga tekuli kyategeera. Ekijja okukomyawo okutegeera kwe, bw'akyuka okutunula mu bantu abaamuli emabega n'alengera kitaawe. Kitaawe yalabika nga mweraliikirivu nnyo ng'alinga ayagala n'okukaaba. Yatandika okwebuuza kitaawe kiki kyamulowooleza. Amulaba ng'omumenyi w'amateeka oba okulowooza nti bamuwaayiriza. Kale singa mmange abaddewo osanga ye yandibadde ku ludda lwange. Musajja wattu aba akyalowooleza ku ebyo agenda okuwulira omulamuzi aw'ensala ye nti omuwawaabirwa omusango gumusinga era agenda kusibwa mayisa. Gye yakuba amaaso nga kitaawe amaziga gamuyitamu, n'omulamuzi bw'atyo n'akoona emmeeza. Eddoboozi ly'emmeeza lye lyasisimula Mwesigwa mu tulo. Katonda w'abakkiriza, kino yalwawo okukikkiriza nti kyali kirooto. Mu butuufu yali atidde nnyo ne yeebuuza ku byonna bye yali alabye mu kkooti: obukambwe bw'abasirikale, obukyayi mu maaso g'abantu, obusungu mu maaso g'omulamuzi, n'obumalirivu bwa Pawulo okusiga eyali mukwano gw'enziro. Kyokka nga yeewuunya ekintu kimu, kitaawe. Yali alabye kitaawe nga munakuwavu mu kkooti oluvannyuma lw'okusingisa mutabani we omusango. Mwesigwa yeewuunya obanga ddala kitaawe yali akimanyi nti tegumusinga, nti era bamusibako matu ga mbuzi kumuliisango. Mwesigwa kino kyamuwa essuubi nti waakiri akyali naye omuntu amukkiririzaamu.
Kyamulumanga nnyo okubeera awo n'akirowooza nti teri muntu amufaako. Ng'oggyeko kitaawe, omuntu omulala gwe yali amanyi nti amufaako yali Pawulo. Kyokka laba bwe kituuka okuba nti mukwano gwe ye yaliwo okumuwaako obujulizi obumuluma. Yawulira ng'ensi etamiddwa, ng'awulira ayagala kufa aveewo. Kyokka ekyo kitaawe kye yakola mu kkooti kyamuwa essuubi. Bw'atyo n'asalawo addeyo ewa kitaawe, sinakindi n'omulimu agukkirize gwe yali amuwadde amakyago. Ampuliriza omulungi, nzikiriza olwakadde tujja kufundikirira awo olwaleero. We tujja okusinziira tweyongereyo tulabe biki ebyaddirira. Mwesigwa olwo asazeewo okukuba enkyukira atwale omulimu gw'okulabirira ekizimbe. Jjukira yasoma obuyivu yabufunira Bungereza. Akuume atakuumira mpeera.